Ennyumba ogitaddeko kufulu empya. Bukulu. Bwesebo kakati kituufu. Kituufu ennyumba zagiteekako kufulu empya. Kakati mukazi w'omusibiro oti ebweru n'oteekako kufulu. Oh, ye gw'omuyita otya? Wangi? Gw'omuyita otya? Alinga mwannyinaze ssebo. Kituufu bw'aba mwannyoko. Aha. Wangi? Ono manyi ky'oba Amina oyo mumufunira omwami omulala olw'ensonga. Amina nze okuva lwe namufuna nali musajja ateredde nga nina emirimu gyange gitambula birungi nga buli kimu kitambula bulungi nkubuulirako. Amina nenzija nfuna mwannyoko. Amina bwe mufuna twali twakamala omwezi gumu emirimu gyange ne gitandika okukyankalana amabanja ne galinnya ne ntandika okubeera ku puleesha kati g'amazima gali nti mwannyinamu alina ebisiraani. Mukulu tabizi muwulidde oyo musajja bannange mbwera wa bisiraani. Amina muganda wange noonya omusajja omulala oyo mwesonyiwa omuntu yenna kuyita ekisiraani abatakwagala mpagala nnyo bannange. Amina Nabale Dubai. Munno musooka ne mwogerezeganya maama gwe bagamba oddeyo gy'ovanga naawe oddayo kati wuyo wali ova mu bbaala kati gomanye ebintu byalowooza byali bimeka ekiro ekyo byenjagala okumwetondera nsonyiwe ekintu kyo kwogera nange tayagala kwogera naawe. Okay, kale ongambye esali esali tovaako no yene namba gy'otaddeko esembya ya 5 yesebo kale tovaako. Hello. Muzeeyi. Azisebo. Ejebaleko. Sebo naye jebaleko. Kale bampita kadima sebo ndi ku Beat FM wane kinta buli ky'omuziki namayanja ne kaboggoza mu mutabbizi. Ono mwami Sali. Yes sebo. Kakati mwami Sali. Tulina omukyala atutume twogeremu tunyumyemukko naawe. Mukyala kyoyo ate. Bamuyita Amina. Ani? Nti bamuyita Amina. Amina. Amina omumanyi atugaye nti mukyala wo girlfriend wo. Mumanyi Amina. Kakati Amina. Alugambye nti yagenda mu kidongo n'akomawo leeti. N'omugamba addeyo gy'avudde. Amina n'addayo agenda okujja enkeera okudda ng'ennyumba ogitaddeko kufulu empya. Bukulu. Bwesebo kakati kituufu. Kituufu ennyumba zagiteekako kufulu empya. Kakati mukazi w'omusibiro oti ebweru n'oteekako kufulu. Oh, ye gw'omuyita otya? Wangi? Gw'omuyita otya? Alinga mwannyinaze ssebo. Kituufu bw'aba mwannyoko. Aha. Wangi? Ono manyi ky'oba okola? Amina oyo mumufunira omwami omulala olw'ensonga. Amina nze okuva lwe namufuna nali musajja ateredde nga nina emirimu gyange gitambula birungi nga buli kimu kitambula bulungi nkubuulirako. Amina nenzija nfuna mwannyoko. Amina bwe mufuna twali twakamala omwezi gumu emirimu gyange ne gitandika okukyankalana amabanja ne galinnya ne ntandika okubeera ku puleesha kati g'amazima gali nti mwannyinamu alina ebisiraani. Mukulu Wangi sebo kankuyitemuko nansonyiwa. Taati muko ogamba otya omuntu nti alina ebisiraani nga wamugoba bugobi nga mwali mwagalana bwakabiraba muko esebo omanyi we nafunira akawenda ako kasita yeetooloolamu bwati neŋŋamba kiwedde neŋŋamba awo kiwedde neŋŋamba ono kati muwonyerero wensalawo kati okuva lwe namugoba wakayita omwezi gumu bukyanga twawukana atugambye ebiri era giri ndowooza mu ebiri twaliza awamu naye ngenda ntereera n'akamala n'okusaza wano ku mmotoka yange sebo gyatereera Amina abiyingirira muwe eby'emmotoka yo nasooka kwetambulirako sebo nga bw'omanyi omusajja olaba emirimu gisiraanye gitambulira naye waŋŋamba nti omuwala gwe wafuna yaliko ebizibu ebikusumbuwa kati nze oyambina wammwe oba mwannyoko omuyiyize musajja mulala ate ng'afaanana naye ebizibu bye nze sijja kumusobolera nali musobola ngenda nakukola mbaga naye muka Amina ng'akwagala. Amina nange yali mukazi mulungi okiwuliramuko. Amina yali mukazi mulungi ate nga nange mwagala nnyo nga bwe neeyagala. Kakati mbadde nsaba Amina mulina wano kamukuwogereko naye. Sebo ekisiraani kiyinza n'okuyita Sebo nsonyiwa beera bulungi. Mukulu bwana Sali
Sebu. Amina. Wanchi. Ebigambo bimpeddeko. Yalinga abigambo ebigambo. Mutabingambangako. Gwe mubadde nga naye nga afuna ebizibu kituufu. Nze mbadde simanyi nti afuna ebizibu. Yakukkiriza bulungi ng'ogenda mu ndongo gye wali ogenda? Yanzikiriza. Yakukkiriza. Naye kati gwe gy'oli eyo bitambula bulungi? Iye. Mulya bulungi munywa? Iye, tulya bulungi tunywa ate twebakana bulungi. Kati anti muveeko ono waba bw'atyo bw'ayogedde omuntu akuvuma ekisiraani ate ng'omubeerako. Oleka muleke. Kale katugendeko mbawuliza tulabe mukwano. Kale sawa. Amina Nabala asinzidde Dubai naffe. Tukuwagala ng'ewava erinnyo mukwano. Batulabira ogenda tubatumiddeko nnyo. Kati manna mayanja ne Anko Kabogoza mwe baletuweereza. Amina agume musajja yamukoowa ayiye pulaani endala oyo amwesonyiwe takyamwaga ne mu bulamu bwe ne mu birowoozo bitalinamu. Mwe baletuweereza. Nzala Swaifa emutungo kitiko atunda Amanda. Mama Swaifa atunda Amanda emutungo kitiko. Nkutumiddeko nnyo Mama Swaifa. Tewajja mu kwanjula n'engamba nti Mama Swaifa yakoze ati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa. Naye mwana mulenzi oyo ayise omwana wa banenti naine ebisiraani naye era naye ababirinda kubanga kati ye baba wa mikisa lwakitakulakulala bakira abasigala wa bisiraani agenda kugula mmotoka naye kale kati omukyala ye ategedde obubi obuli ku musajja Hajati wuno nze nsigadde ndi Haji Kasule. Hajati mwana wange gye batuweereza amanya gye tunaponywa ne Kabowa abasajja abo bwe batyo abasajja benzi bwe batyo bekwasa buli kimu ebalaba abakazi b'ebisiraani bwe batyo kati omwana akimanye timulo yagwa ku ngeereko omwana asirika jafuna omusajja amwagala nsigadde ne gye tunaponywa Kabowa. Oli mukayegu nga nkuwulira enjogera teterera bulungi kale we bali nyaja tikatongo Hajati namponye webali nnyo webali eddala kale kanfune wano benfunye babiri tubeere nga ate twolekera Wanji naye ba sweetheart mulina laavu kubanga nze mutolo wabe wongambira ddayo gyova wala ye Mungu nze seegayirira laavu gye ngendera kubanga mba nina era gyenva kano timba tola adyeri seegayirira ntyo kale agambye omwana w'abatolo teyeegayirira alinga chance nalubega abwenga biteyeegayirira kanfune ku musajja wa mukulu kadima bannange Amina ave ku oyo omusajja amuveeko omusajja takyali namba ye alaika alina ebyamupaaza kwe kumuvuma obuvumi mbw alina ebisiraani nze Albert Katongole owa boda ku Mambule. Kale Kabogoza enamba gyendaba yaki eyange ya Diblo Music jiwa abantu omuyimbi gwali yagala okulikodinga olimbalo mu studio omuyimbi yagala okulikodinga olimbalo mu studio omukisa weguli jangu mu studio yaffe eyitibwa Diblo Music Studio Kamocha eyaffe Anko Kabogoza tulikodinga ennyimba zo ate oluyimbalo bwe tulikodinga ku audio ba video ne tulukutambulizako ku mikutu gyonna social media YouTube TikTok wonna oluyimbalo ne lufuuka lwakabi enamba y'essimu yaffe eri 0702 23 23 23 ne bwe batulikodinga ngako ng'olewa yiyo oluyimbalo lwe mulindo gw'okugenda okusoka okujja mu studio tugenda kulikodinga oluyimbalo luveeyo bulungi gwe omuyimbi nkubira ku ssimu eno tukulikodinga oluyimbalo eri 0702 23 23 23. Duka kumbasi wa bakunoonyeza omulimu gwe omuwala oba omulenzi asobola okuba ng'akola Kampala n'emiriraano wonna wosinzira okulabika ng'oli bakubireko olwaleero abalina emirimu mingi banoonyeza abantu gwe bakukogo bakunoonyeza abantu mirimu baagalayo ba receptionist abakola ku cashiers abakola ku mobile money aba drivers ba parkers ne ba kitunzi abagenda okubanga mutunda ebintu ebyenjawulo abakubire ku simu ya 075 0 75 0 0 0 0 mutano abiri musatu amakumi abiri 076 0 mutano abiri musatu amakumi abiri. Tugenda kumaano olwaleero ali tukwalagana olunaku olw'enkya mu kigenza kitanze nkomawo n'ennyimba zigenda kubeera 12 mu kibimba ezisinga okwokya zirindirire akameseji kaweereze nga kampimpi ate nga eddoboozi w'olicodingidde sooka okewulirizeemu nga ddala kajja sobola okuba nga kazannyibwa. Tubagamba nti musole bulungi for now.